Ku kyalo Bukasaamye Buyende ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri 2024 twakulaga abantu abaddusibwa mu ddwaliro ly'e Buwenge nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okulya emmere egambibwa okubaamu obutwa. Bano kigambibwa obutwa bwategebwa abantu abatategeerekeka bwe baali bagenze mu lumbe lwa Ahmed Magumbe yali omukulu w'ettwale okukkakkana ng'abantu 3 bafudde ate abalala ne batwalibwa nga biwala ttaka. Ayi omuntu gwe tukaale kutegeera yavuire ere yayagana emmere ng'emaze okufumbwa kirowooza nti yataamu obutwa. Bano si be bokka abazze bakusebwa obutwa wabula abantu ab'enjawulo bazze basanga okusoomoozebwa ng'abamu babunywa mu ngeri y'okwekyawa ate abalala ne babunywa mu butanwa. Ku lw'ensonga ezo kino kye kiwaliriza abakulu okuva mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga nga bakulembeddwamu omwogezi Peter Mondeyo okuvaayo okulabula abantu okuba abeegendereza olw'obutwa obweyongedde. Mondeyo agamba we twogerera bakafuna emisango 907 nga gino giva ku butwa obuweereddwa abantu mu bitundu eby'enjawulo era ng'anokoddeyo ne disitulikiti ezisinze okukosebwa obutwa buno. Disitulikiti y'e Palisa mu Eastern Uganda yekyasinze abantu obungi okufa poison ne tuddaka awo Budaka, Kibuku, Mbale, Serere ne Kumi districts mu Eastern Uganda. Mu Northern Uganda tulina Nwoya, tulina Gulu ne mu West tulina district y'Isingiro. Isingiro abantu bafudde nnyo obutwa tetumanyi lwaki naye nga statistics weziraga. Ne wano mu Central Masaka. Kati abulidde abantu obubonero omuntu bw'alina okulabirako omuntu alidde obutwa nti bwe babulabira bateme ku poliisi mu bwangu. Olaba nga atuyanirira omuntu omulaba nga asesema oluvannyuma lw'okulya emmere olaba alina omutwe nga kumuluma ekiyitiridde. Agamba ng'oggyeko obulibwa n'obunywebwa waliwo obutwa obulala nga bwabulabe ate obuva ku birime oba kemikozi z'agamba nti nazo za bulabe eri abantu. Ebitundu biwera ddala 42% abantu bafudde nga banywa ku chemicals zino ezivudde ku birime ezikola ku birime. Waliwo chemicals ezikozesa mu maka nga jiiki ne sabuni ngoyo. Alabudde n'abazadde abalagajjalira abaana baabwe ne balya ebintu byagamba nti nabyo biviirako abaana okufa mu ngeri etategeerekeka. Twoleke eddagala nga teri muntu mukulu aliwo abaana ku ddagala basupervising ng'obawa eddagala tomala gabalekera eddagala okulinywa waliwo eddagala eriwoomerera naddala lino ery'ekifuba abaana baagala nnyo okulinywa. Mondeyo agamba singa abantu banaabeera abeegenderevu wamu n'okwatagana ne poliisi ku nsonga eno osanga kinaakendeeza ku misango gino. Hasfan Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.